abantu ba Katonda mwenna gye musinziira tubaanirizaako nnyo nnyini ddala kiseera kino, kiseera kyaffe, essaawa yaffe ey'okubuulira enjiri ey'ekigambo kya Katonda. Kiseera kino njagala okwebaza baganda baffe aba MDC TV Message Delivers Club olw'okutuwa omukisa guno okututuusaako ekigambo kya Katonda. MDC osobola okutwegattako ku mikutu egy'enjawulo, gamba nga ku YouTube MDC TV, ojja kutusangako ku TikTok nakwo ojja kutusangako MDC TV, ku Instagram MDC TV nayo kweri, ku Facebook Message Delivers Club, era ojja kuba ng'otufuna bulungi. Eno ye MDC Gospel Rally 2024 mu program Salawo Leero. Amanya n'eddoboozi nze Mukama gwadde omukisa okwatuusaako obubaka, nze omukyala omuzaana wa Mukama Margaret Bamutalira era omubuulizi w'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Baaniriza nnyo awamu n'ebigambo ebyo nja kubasaba twewonge emikono gya Katonda tuweeyo okusaba. Tweyanza nnyo Mukama olw'akaseera kano k'otuwadde, tukwebaza olw'abawuliriza baffe era abalabi baffe abalungi abali eyo nga bawuliriza era nga balaba obubaka buno. Mukama tusaba obawe omukisa. Mu ssaawa zino entukuvu nga tugenda okuyiga ekigambo kyo, tusaba Omwoyo Omutukuvu Katonda atuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nga bwe twalaba ekyokuyiga kyaffe kino kyekyokuyiga ekyokubiri. Mu kyokuyiga ekyokusatu twafundikira nga tugamba nti obwesige bwaffe n'essuubi lyaffe tulina kubiteeka mu Katonda yekka, kubanga twakizuula nti ensi yonna eri mu kusoberwa. Embeera gye tulimu ennaku zino yakanaayo kyani. N'olw'ensonga eyo obulamu bwaffe, amagezi gaffe, obwesige bwaffe nga tetuyinza kubuteeka mu muntu mulala yenna, tulina kubuteeka mu Katonda. Naye lwaki mu Katonda? Lwaki tubuteeka mu Katonda? Tugenda kukiraba olwaleero. Njagala tukwate Bayibuli zaffe bw'oba ogirina, bikkula mu Zabbuli ey'ekikumi otunuulire olunyiriri olwo olusooka. Lugamba bwe luti: nnayimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerwa kwange kuliva wa? Okubeerwa kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Omuwandiisi wa Zabbuli eno bw'ayimusa amaaso ge eri ensozi, basebo, waliwo omuntu gw'olabanga olusozi oluyinza okukuwa obukuumi, protection gye njogerako. Naye obanga mu sayidi zonna zoyinza okuyita ensozi, tugambe mu bukulembeze, tugambe mu baana, oyinza okuba nga obwesige bwe buli mu baana, tugambe eri omwami, tugambe eri abantu abadde otaddemu obwesige, bwe babanga ddala oba bakulembeze nga tokyasobola kufuna bwesige mu bo, omuwandiisi ono atuwa amagezi nga naye yeebuuza naffe ebibuuzo bye twebuuza nti okubeerwa kwaffe kuyinza kuvaawa. Ekyokuddamu kyatugamba ekiga nti okubeerwa kwaffe kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Era omutwe gwa leero guvudde gugamba nti omutonzi waffe, omutonzi waffe, Katonda omutonzi waffe. Olw'okubanga Katonda ye mutonzi waffe, oyo gwe tulina okutunuulira. Njagala tubikweko mu kitabo kya Lubereberye essula esooka. Ebigambo bino bikakasiza ddala nti Katonda ye mutonzi waffe.
agamba nti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Tugende ne ku lunyiriri lwa 26 agamba bw'ati, Katonda n'ayogera nti, ndi mu lubereberye Essulemu olunyiriri lwa 26. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Olwa 27 lukakasa nti Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Ennyiriri zino zitukakasa nti twatondebwa Katonda ow'okwagala. Twava mu Katonda ono ow'okwagala. Katonda oyo atwagala nnyo ekyenkanidde awo. Tuteekwa okutegeera nti tuli ba muwendo mu maaso ge kubanga ye Katonda waffe. Ssebo nnyabo ng'oli awo ng'onoonya ani anaakubeera, ani anaakuyamba ng'ebintu bitabuse, tugambe nti amaaso tugasimbe ku mutonzi waffe kubanga yatutonda nga tuli ba muwendo. Omuwendo ogwo agwogedde mu lunyiriri lwa 26 nti yagamba tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, era Katonda n'amutonda mu ngeri ya Katonda. Engeri ya Katonda Yokaana ebbaluwa esooka agyogerako. Yokaana ebbaluwa esooka essuula ey'okuna olunyiriri olw'omunaana agamba bw'ati, mu ssuula ey'okuna ebbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri olw'omunaana agamba nti atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kwagala. Katonda waffe kwagala. Katonda yatutonda mu ngeri eyo, emu ku ngeri za Katonda. Katonda kwagala, eyo y'enkula ye, ekyo kye kikula kye. Bw'atyo bwe yatutonda ng'atwagala nnyo, era mu kwagala okwo mwe yatutondera ng'ayagala tubeere n'enkolagana eyawamu. Katonda ayagala obeere n'enkolagana naye mu mukwano. Katonda ono kwagala, bw'atyo bwe yatutonda. Yokaana ebbaluwa esooka olunyiriri olwokusatu alina ebigambo essula ey'okusatu olunyiriri olusooka alina ebigambo by'ayogera bye njagala tutunuulire ebiggumiza ebigambo bye njogera. Aga nti mulabe okwagala bwe kuli okunene Kitaffe kwe yatuwa ffe okuyitibwa abaana ba Katonda, era bwe tuli. Bassebo tuli baana ba Katonda nga ne Katonda oyo yatutonda mu ngeri ye ey'okwagala. Katonda tusuubira okwagalana. Okwagala kuno nga kuli mu bulamu bwaffe nga tukolagana ne Katonda ate nga bwe kuyiika eri bantu bannaffe. Kino nno kitukakasa bassebo ne bannyabo bwe twogera ku nsonga eno nti twatondebwa Katonda, kisiimulawo ebintu ebirala byonna. Abantu abayita abagezigezi bye bazze balimbalimba ensi eno nga bagamba nti twava mu bintu obusirikitu. Abalala ne bagamba nti kwali kubwatuka, omuntu yava mu kubwatuka, mbu ensi eno yabwatuka omulundi gumu bbu, waliwo kye bayita big bang. Ekyo nno bassebo ne bannyabo, ebigambo bino bye tuliko olwaleero bitukakasiza ddala nti ffe tetwabaawo lwa accident, never, nedda. Tetwabaawo lwa kabenje, nedda. Twajja mu nteekateeka ya Katonda, twazaalibwa Katonda, twakolebwa mu kifaananyi kya Katonda. Ogwo nga muwendo munene, nga tuli ba muwendo bassebo ne bannyabo. Bwe tunuulira olabe weebuuze, naye ddala nkyali muwendo, nkyaliko omuwendo ogwo. Ogutegeera bulungi omuwendo ogwo gwe watondebwamu mu kifaananyi kya Katonda. Ensi eno ng'ekola ebyayo nga bwe twalabye jjo
nti okwagala kuwedde mu nsi abantu abatondebwa Katonda tebakyalaga ngeri eyo ey'obwakatonda. Katonda ayagala tukomyewo, ayagala okukomyawo ekifaananyi kye mu muntu. Amawulire amalungi gatukakasa nti obutonzi bwaffe, okubeerawo kwaffe byonna biri mu Katonda. Tetwava mu nkima, tetwava mu nkobe, tetuva mu mazike. Bwe bukyanga obeerawo, wali olabye ezzike nga lifuuse omuntu? Nze sirirabangako, naye bw'eba eriyo yali alirabye nga lifuuse omuntu. Munange ononkubirako kasimu nontegeeza nti nze nalabye ku zzike eryafuuka omuntu. Zabbuli 139, njagala tugendeko mu Zabbuli eno ey'139. Mulabe engeri Katonda ono eyatutonda bw'atumanyidde ddala. Atumanyi ekyenkaniddeawo kubanga ye yakola ki? Ye yatutonda. Agamba bw'ati nti ayi Mukama, kantandike ku nnyiriri 13. Agamba nti kubanga ggwe olina omwoyo gwange, wambikkako mu lubuto lwa mmange. Naakwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwantiisa, kwa kitalo. Emirimu gyo gya kitalo, n'ekyo emmeeme yange ekimanyidde ddala. Gw'okimanyi, emmeeme ye ekimanyidde ddala nti olina okwebaza Katonda ono eyakutonda. Akumanyidde ddala nga tonnaba kugenda mu lubuto lwa nnyoko nti Katonda yali akumanyi nti olibaawo. Okimanyidde ddala nti bwe wayingira mu lubuto lwa nnyoko ye yateesa obeewo. Okimanyi nti akutegeerera ddala. Okimanyi olinnya 15 lugamba nti tewakisibwa mubiri gwange bwe nakolebwa mu kyama. Tewali kyoyinza kumukisa mu mubiri gwo. Omuntu afaanana bw'atyo, Katonda afaanana bw'atyo, nga kya nsonga okumwesiga nti bwe natondebwa n'amagezi amangi mu byawansi eby'ensi. Katonda ono mutonzi yatutonda n'amagezi mangi. Agamba amaaso go galaba omubiri gwange nga tegunatuukirira, ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa, ebyabumbibwanga buli lunaku. Ebitundu by'omubiri gwo, ebitundu by'omubiri gwange, Bayibuli etutegeeza nti byawandiikibwa. Tulina essanyu nti Katonda gwe twogerako ayagala okukolagana naffe, gwe tugamba nti tumuteekemu obwesige, atumanyi okuva ku A mpaka ku Z. N'olw'ensonga eyo ye mutuufu okwesiga. Katonda yakumanya nga tonaba na kubeerawo, Katonda nga tonnazaalibwa, even nga tonnaba na kubeera mu lubuto lwa nnyoko yali akumanyi. Ne bw'ayingira mu lubuto ng'akumanyi, amanyi ebikukwatako, amanyi ebikwata ku famire yo, amanyi byonna eby'obulamu bwo okuva lwe wabeerawo okutuusa na kati. Tewali kyoyinza kumukweka. Kituufu obulamu bwo oyinza okuba ng'oyise mu mbeera enzibu ng'era naffe bwe tuziyitamu, naye ekyo tekitegeeza nti Katonda takumanyi. Nedda, Katonda akumanyi, era n'embeera ezo okuziyitamu nkakasiza ddala nti kubadde mukono gwe. Akuleseewo olw'ekigendererwa. Katonda oyo abadde Katonda ow'obulamu bwo, y'ensonga lwaki ne leero akuleseewo. Akuwalula, yakulesa owuliriza obubaka obufaanana bwe buti, oyongere okumussaako ebirowoozo byo, oyongere okunyweza enkolaganayo naye, alyoka akuwe entandikwa empya. Katonda ayagala okukuwa a brand new start, a new way of living. Ayagala okukuwa engeri endala ey'okubeeramu mu bulamu ng'ekuwa emirembe. Ayagala akuwa entandikwa empya. Bino byonna ssebo nnyabo osobola era asobolera ddala okubikuwa.
biki ebiyinza okuba nga byonoonye enkolagana yo ne Katonda? Biki ebyekisaawo mu mukwano gwammwe ne Katonda? Biki ebiyinza okukulemesa okukwatagana n'omutonzi gwo? Byamaki? Atugambye nti byonna by'oyinza okulowooza ebiri mu bulamu bwo abimanyi. N'olwekyo weeyanjuluze gy'ali. Kimu kyokka kyagamba nti bino byonna asobola okubikola singa omukkiriza n'omuwa obulamu bwo. Singa okkiriza Katonda ono n'omuwa obulamu bwo, asobola okukola buli kintu kyonna, n'akuwa entandikwa empya, n'akuggulirawo obulamu obujja, obulamu bwo ne butandika bupya. N'olaba ku mirembe Katonda gy'agaba. Y'ensonga lwaki tuli wano olwaleero. Y'ensonga lwaki muganda wange yonna gy'oli. Kyansonga obulamu bwo okubukwasa Katonda oyo, ng'embeera etabanguse, ng'ebintu bitambula singa bw'obirowooza, ng'ofunye okusoberwa okutali kumu. Nkusaba obulamu bwo obukwase Katonda oyo. Ye yekka ayinza okukuwa entandikwa empya ey'obulamu, ate era n'akuwa obulamu obulala obw'okubeerawo. Sa Mukama akuwa omukisa. Bw'obanga ddala gy'oli eyo, kwegayiridde katukakanye ebirowoozo byaffe, tuweeyo okwegayirira eri Katonda. Katonda omulungi ow'ekisa, Katonda affe tweyanziza nnyo kubanga oyogedde naffe akawungezi ka leero. Era tukwebaza kubanga otwebikkulidde nga gwe Katonda affe atutegeera, atumanyi. Omuddu we ali eyo, omuzaanawo, omwana omuto ali eyo ng'ayaayaana, ng'anoonya okubeerwa. Mukama mubeere. Saasira, sonyiwa obutali butuukirivu bwonna, naye omuggulirewo omukisa era omuwa entandikwa empya. Tweyongera okuyiga ekigambo kyo kireete essuubi mu bulamu bwe, ogulumizibwe ennyo obw'ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mukama akuwa omukisa.